Mujje baleko gyonna gye mutussako engalo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Sseemyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli munaye kubeera ng'ate asookayo munne. Yes, amanyi Omumbejja Aisha Nassolo kadde ka mawulire. Nsaba gwe wenna atannaba kubeera ng'ate osubscribe nga mukwano gwange subscribe nga tekako n'akadde olimu okubeera ng'ate omissinga out updates. Yes, nga tukyakungubagira abantu 11 abafiiridde ate wali ku Freedom City emunanga olunaku olwaleero. Bw'atyo ne Reverend Brother Father Anatoli Waswa ow'Abannakalooli Brothers ekiteredde Buddu munange naye bw'atyo afudde. Ono abadde mukugu nnyo mu kunoonyereza ku byobuwangwa ssaakaate n'endwadde ez'enjawulo era abadde muvumbuzi w'eddagala ly'obutonde. Kati nno munaye tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisagumya emitima abaka b'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Yes, so ng'ate munnange waliwo n'omusajja mukulu omu eyawamba omwana era bw'atyo n'asaba obukadde 3 wabula bagenze munnange okutuuka omuntu ono we yabasuubize wali omwana nga munnange omwana mufu basanze munnaye omwana attiddwa kyokka nga n'obukadde 3 kigambibwa mbu babadde bamaze okubeera ng'ate babuwaayo. Kati nno munnaye lye ttima lye tutandise nalyo omwaka guno naye nga bannaye tusaba abantu mukendeeze ku ttima bannange tukendeeze ku ttima otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala tisiko gunene omwaka gubeere gwa njawulo tukendeezeeko ku ttemu erisuse mu ggwanga. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo ate bambi Kadaama oyo gw'olengera essaawa eyo mu katambi ako naye nga ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya omanye ebigenda mu maaso naye ng'ategerekeseeko nga Grace era ng'ono bakama be we batyo baamusuula mu ddwaliro bo munnange ne beeyongerayo. Ekimuluma tekinnategerekeka wabula nga amumanyi tegeeza abantu be nti munnange ye embeera gy'alimu era yeetaaga kudduukirirwa akomezebwewo mu ggwanga lyattu Uganda otherwise obulamu si bwangu n'akamu n'akeddagala ku sayidi ye. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Rema Namakula bw'atyo yalabikiddeko mu katambi akamu nga bamukolako interview bw'atyo munnange nga bamubuuza ku nsonga z'okubeera nga Dr. Hamza yasisinkana ne Kenzo era bw'atyo n'abakuba omwenda guli super n'abategeeza nti ebyo byo munnange tebirina makulu. Kankulekereko wano akatambi katono nnyo n'oluvannyuma mukwano gwange tweyongereyo mu maaso. Essaawa eno wandibuuza bya mwaka guwedde gutya biki bye nkozeemu n'ombuuza ekifaananyi ne kisirinamu kiba ndaba nga tebigatta. Mukwano gwange bihe by'omanyi bagamba bannamawulire olumu naffe munnange tukisussa naye nga ye Rema Namakula bw'atyo bw'akoze. So ng'ate ngenda kuba nsembyayo akatambi ke ngenda okuba nga nkulekerako ak'omusajja mukulu omu eyavuddeyo n'agamba nti ye ebintu ebimu ku bye yejjusa obulamu bwe bwonna era bye yeenenya eri Katonda kwe kubeera mbu yali yegombyeko full figure. Si byangu n'akamu n'akeddagala naye ngenda kumukulekerako ogende mu maaso n'okubeera ng'ate naawe omuwuliriza otherwise si byangu n'akamu n'akeddagala. Subscribe nga gw'atannabateekako akadde like nga video eno olimu okubeera ng'ate omissinga out updates. Goodbye for now. Ensobi gye nakyasinza okukola mu bulamu gyema kinange nakola nsobi neegombako ku full figure ye edda nga akyakola wa chance ng'alingamu abawala naye mpuya oba naliko kiki ekintu kyempuya nga njagala nkyenenya obulamu bwange bwonna. Full figure ye mukazi gw'owasanga olina mupangisiza butabika olina mupangisiza butabika era nagamba desire namugamba nti sebo oyo omuwoowa n'omuteeka n'awaka nagamba aliwa okwo tekuba kuwoowa kuba kuwoowoola. Kale ensobi gyenzoga nti nali ngikoze mu bulamu nga njagala okugyetonda era nga saba Mukama nsonyiwe neegomba ku full figure. Grace ono mwana musanze mu ddwaliro wano ali bubi bamuyita Grace anaalabe eno video banange mutuyambe mugitambuze afune abantu be bakama be bamusuula wano. Grace Katonda akuwonye bamba akusumulule
kiki ekyakutuukwako mukwano njala kale bamba omwana agenda fiire eno mukama taasa Grace fijo wale mafijo wale mama baba weni name mama Mary agambye mama we bamuyita Mary yonna gy'oli omwana ali mu ddwaliro genda ku kampuni yamure bakimu omwana wo oba bafeeyo bakama abe ali ku kitanda yekka nange ndabye bampita gyali bambi kankwate video Uganda ekuyambe abanaala bakatambi kano bakuyambe bambi nange mpulira yena ntidda nkwata okunyweza nange nyina omulwadde muleseeri bambe Grace tojja kufa mukama ajja kukuuma mutambuze video mutuukeko anaagiraba yenna